Gavumenti erina emikono esatu okulina ogwa palamenti nga guno gwe gukola amateeka saako n'okugayisa. Kyokka mu kiseera kino waliwo munnamateeka akubye gavumenti mu kkooti ng'agamba nti Ssaabalamuzi yeefudde palamenti olw'okukyusa agamu ku mateeka nga teyeebuuzizza ku abo abakwatibwako. Kwanyiza amawulire ga Bukedde ago n'agasingawo ge tugenda okulaba akadde kano kennyini. Nze Aida Nakazibuule, bino bye bikulu. Amayuka ssaabaduumizi wa poliisi alagidde ppiki ezaakwatiddwa mu ggale mu Beene ne Kasanda ziteebwe. Abakulembeze beemulugunyizza ku drone ezikwata abantu baabwe. Tusaba emmotoka ezo zibeere with drone. Minisita Mao ayagala gavumenti esseewo ensawo eyamba ku bakoseddwa mu ntalo omuli n'abakyala abaasobezebwako. Ebizibu bino bibadde buli mu nsonda ya Uganda. Munnamateeka awaabidde gavumenti olw'ebiragiro Ssaabalamuzi bye byayisa ku kakalu ka kkooti. Agamba yezza obuyinza bwa palamenti. Bukedde mu bujjuvu bwaga Amayuka omuduumizi wa poliisi Meja General Tumusiime Kasigaza alagidde bodaboda zonna ezaakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa okutangira okusaasaana okw'obulwadde obw'ebola ziweebwe bannannyinizo. Kiddiridde abakulembeze okwemulugunya ku maanyi agasukkiridde agakozesebwa abakuumaddembe. Bino byogeredde mu nsinkano gy'abaddemu nabo Mubende. Amayuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Meja General Kasigaza Tumusiime alagidde bodaboda nazo ezaakwatiddwa ennaku 3 emabega mu bitundu eby'Omubende ziteebwe awataleka kwakulizo kwonna. Tukiriziganyiza n'abakulembeze tubagenda kubuulira abantu kizino tugenda kuzitta zigende bazitwala awaka anaaddamu okugivuga kati awo tujja kumukwata tumutwale mukomera bamucharginge mu kooti. Bino bibadde mu lukiiko lwasisinkanye abakulembeze ba munisipali y'e Mubende olutudde ku kitebe kya disitulikiti okulaba engeri gye bagenda okwangangamu okulwanyisa obulwadde obwa ebola. Kiddiridde abakulembeze b'ekibuga Mubende okwemulugunya ku ngeri ababekwena gye banyikizamu ebiragiro ebyasibwa omukulembeze gw'okutangira okusaasaana kw'obulwadde obwa ebola. Ssentebe wa disitulikiti eno Ntambi Mike asinzidde mu lukiiko luno n'ategesa Meja General Kasigaza ng'abapoliisi bwe beeyisanga abatali bannayuganda nga bakuba abantu ssaako n'okubwama abatwalira mu drone embika ennamba ati namba tandise kubakuba amasasi. So tusaba emmotoka ezo zibeere with drone, emmotoka eziriwo zisobola okumala oba baagala okutuwayo emmotoka endala nga za taxi oba za kamunye zibeere nga zirina ennamba za gavumenti. Twebaza DPC nti atunnyonnyodde bulungi ku nsonga z'omukyala yakubiddwa ekyasi ekyavudde mu strebret nga bagezaako okulwanagana n'abo ababadde bakuba amayinja. Yenginia Citizen Innocent meya w'ekibuga eky'Emubende alopedde ya GP nti bakansale batukuyinzibwa poliisi nga batambula mbalonze. Ne OC station bagambye singa abavubuka mukoze bubi mwandika kubye kyebandikoze kinene mu kubatwala ne babaze Kampala ne mwandika kubye. So we want to know what is happening. Hope Gurani yanakazibu mbako omukyala Mubende asabye Meja General Kasigaza ate bodaboda eziri ku poliisi banyiniza bazikumire ewaabwe. Nti piki ezikwatiddwa okuva ku olwo paka olwaleero abantu baffe bangi abamu tebategeera kiki omukulembeze w'eggwanga kye ayogedde kubanga bangi bagamba batugambye tutambule naye tetuweeka ate nga tekyalimu. So ne weesanga ng'abantu baffe abamu baatambula nga balowooza ziri directives ze twali tutambulirako eza COVID-19. So tusabye piki zaabwe bazibawe. Naye obuzibu tufunye nti abaleeta emmere baba baddayo nga tebalina mmere bafuna okukwatibwa n'okukubibwa. Nandisabye kino kitunuulibwe mu kadde katono sobole okuba nga batereezaamu. So tusaba gavumenti tuyambeko okuwa abantu baffe abo ekyokulya. Yate Kajirita Amayuka alwanyisa ebyava mu ggwanga agambye nti abakulembeze banaagaana okukwatira wamu balwanyisa ekirwadde kino tebewonya okukola ennaku 21 ne babongera eddala 21. Because every contact gives you 42 days. Every one positive you get now, count another 42 days. And I'm worried. You're complaining of 21 days, but I still have more 21 days. And the area will resolve these 21 days and get good results. Madam Aladidde.
the better for all these leaders. Musa Kabogoza yakusakidde eggule lino.